love oba mugwita omukwano abanyambarara simanyi bwe bagweta bwe bagwetoha bafannange lunyankole luveeko tolutegeera ekiri Mbarara essaawa zino mukwano gwange orukundo lwe ruragiddwa mwana murenzi Kyagulanyi Ssentamu nga tannaba nakubanga asimbula kigere n'ekimu bwe kiti okwolekera gy'alina okuba nti akubira kampeyini olunaku olwaleero. Ojja kujjukira nti abadde ku hotel Mbarara abatuuze ne bamusalako mu butambi bw'entandise nabwo, era sijja kubanga mbuddiŋŋana kyolabye kyekyo ekibaddewo.
Acho ino manya ndikodinze evidiyo ene sawa ziri 7 zennyini. So ebyo bibadde wo wakati w'essaawa 4 n'essaawa 6 ez'enkya ya leero ng'ennaku z'omwezi 7 Novemba. Ojja kujjukira nti His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu alina kubeera mu Mbarara olunaku olwaleero era agenda kuba nga atalaaga Mbarara yonna okubeera nti asaba abantu b'omu Western okumuwa akalulu ne sekumuwa yenna newankubadde nti kimanyiddwa bulungi nti ebitundu by'eno abangi bagamba nti ebeera stronghold eya president aliko President Museveni. Kati nno Bobi Wine nga yeteekateeka okugenda okuba campaign olunaku olwaleero wandibaawo kalumanywera mu maaso awo era mukadde ke kamu weekuumire ku AGALIWO. Ministry ey'ebyentambula oba Ministry of Works ekwasaganya ebyenguudo ne transport efulumiza ekiwandiiko ekibadde kiraga nti leero ng'ennaku z'omwezi 7 waliwo oluguudo olugenda okuggalwa, oluguudo lw'amaanyi ennyo Mbarara. Wuliriza bagambye nti public notice temporary sectional closure of the Mbarara Ishaka Road. The Ministry of Works and Transport informs the public and all road users that the Mbarara Ishaka Road will be temporarily closed. Nti oluguudo olwo lwa Mbarara Ishaka leero Bobi Wine lwalinayo campaign side eyo ate era lwe lunaku lwennyini oluguudo luno lwe lugenda okuggalwa. Owuliriza bulungi. Temporarily closed from kilometer 3+500 at Ruharo to kilometer 3+900 roundabout at Buffalo Restaurant due to emergency maintenance works at kilometer 3+700 at Woodland Gardens. Nti bagenda kuggala oluguudo luno okuva e Ruharo paka wali ku Buffalo Restaurant. Nti ensonga lwaki abakozi b'enguudo basazeewo okukola olwaleero nga 7 Novemba Bobi Wine lwalinayo lwale esaidi eyo kyekyokuba nti waabaddewo embeera ya emergency ey'okukola oluguudo luno eyaguddewo era nti bagenda kukola ku Woodland Gardens awo bo we babala ebya kilomita ebeera 3+700 awo ku Woodland Gardens bwe balabye nga waliwo obuzibu bw'amaanyi kati oluguudo lwa Mbarara Ishaka balina okusooka balugalegaleko ekitundu basobole okuba nti bakola era bagenda kusiibawo kuva ku makya paka kiro ssaawa 6. Kati abamu we balabye ekyo ne batani nammwe kati era mugamba nti kati Kyagulanyi lwazze mu Mbarara mugamba nti mugenda kukola oluguudo nammwe lwaki mukola bwe mutyo byebyo. Kati akatambi kano mukwano gwange njagala okeetegereze ku NUP tuvuddeyo wabula n'abali mu kavidiyo kano mulimu aba NUP newankubadde mulimu omukulu atwala NRM. Kavidiyo kano katambi akakwatiddwa President Museveni yabadde ali mu kwekubya ebifaananyi n'abavubuka wamu n'abakyala n'abaami ab'enjawulo abadde bagamba nti bavudde mu NUP ne beegatta ku President Museveni mu NRM. Bano babadde bulambuli kati bano bagaayi ne baddemu ababadde beegase ku President Museveni mu NRM bazze ne posita za Bobi Wine oba omukulembeze wa NUP Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kati njagala ka video kano tukeetegereze ebyabaddewo aba security ya president bwe bakoze. Kati bano baggayi basigadde bawanika ebifaananyi bya Bobi Wine mu maaso ga President Museveni bali mu kwekubya naye ebifaananyi. Ono ekifaananyi ne bamugamba kibikke n'akibikkula ne bamugamba ebifaananyi bya Bobi Wine mubibikke mubiteeke eri gayi n'alemerako. Kati njagala nkakuddiremuko ka video olaba nga balinga atamatidde bali mu kwekubya ekifaananyi na President Museveni ate bajjayo ebifaananyi bya Bobi Wine bye bawanika ebya Bobi Wine ebinoonya akalulu. Jukira kino kigamba nti bano babadde bavuddemu NUP nga bazze wa President Museveni mu NRM. Tutandike ka video bulungi. Bagayi bakwata posta za Bobi Wine. President Museveni ayimiridde mabega bali mu kwekubya naye ekifaananyi oli n'amugamba kiteeke wansi. Bw'akiteeka wansi ono n'addamu n'akivunula. Omusirikale n'amugamba naye ggwe. Kati omusirikale omulala n'ajja n'abaga bino temubikwata temuzannyira ku gano ga posta lwaki munyina emputtu. Kati gayi ono
yesigadde ng'omutima gulabika tegumatidde oba bw'abadde mu nuupu nga bwe kigamba nti baavudde mu nuupu abadde akyayagalamukko Bobi Wine ng'omutima gubadde gukyali olengera laba ono ayambadde red gwe basooka okugamba oguposita guteeke wansi nono ne bamugagula kati ate gayi n'agukyusa namuga waje ovunula gwaki ogufaananyi kati waliwo buno obupapula obulala nyabo tokwata mu bupapula bwe NUP wano bali mu kwekubya kifaananyi na President Museveni ate batangatanga n'ebifaananyi ebiriko Kyagulanyi Ssentamu Robert era President Museveni ekifaananyi we kyawedde n'abaga mubajje wano bagende kale ebyo byabadde bulambuli ekifaananyi kino kyeky'omwana muwala amanyiddwa nga Asiyo Florence mujjukira bulungi nnyo Asiyo Florence ono ye yavudde mu NUP ne yeegatta ku President Museveni NUP gwe yali yeesimbyewo bukedya okwesimba ku speaker munanga Asiyo teyatandise ku distributinga mijoozi eja NRM ekifaananyi kino kyamukubiddwa aba NBS Nile Post ng'ali mu kutambula nga Asiyo ali mu kusaasaanya emijoozi gya NRM oba amasaati ga NRM kuzimu ku ziraale ezabadde mu mambuka ga Uganda oyo yasiyo Florence oyo gwolaba NUP gwe yali ereese okwesimbawo kadi atandise distributing amasaati nti lwale weebeerawo Asiya ajja n'amasaati ge NRM agaliko President Museveni n'atandika okugasaasaanya here and there kale awo tuveewo. It is on a very, very sad note. Kyannaku nnyo nnyini ddala mukwano gwange. Eri Uganda, ebyokwerinda ne security y'eggwanga. Oluvannyuma lw'omu ku basajja enjasabiggu era abasajja ab'enjawulo avudde mu bulamu obw'ensi eno. Wabula nga wabaddewoko n'ebibuuzo ku ngeri gye yavudde mu bulamu obw'ensi eno era ng'amawulire gatandise dda okutambulira oba okusaasaana ku mutimbagano. Omukulu gw'olaba ono amannya agabadde gamuyitibwa ye SP Ronald Mutabaazi ng'ono yabadde akulira abasirikale abakuuma abakungu mu ssiga eddamuzi. Afudde olunaku olwaleero. Wabula enfa y'omukulu ono SP Ronald Mutabaazi weesinze okubeera nti ebeera ya ntiisa kyekyokubeera nti asangiddwa mu maka ge ng'afudde. Omusirikale wa poliisi ono yabadde avunaanyizibwa ku byokwerinda by'ekitongole ekiramuzi. Essiga eddamuzi tuba twogera ku bantu bonna abatambulira mu layini eyo ey'obulamuzi, abalamuzi, ababayambako. Essiga eddamuzi lyonna nga bw'olimanyi bwe litambula. Ekitongole ekyo ekiramuzi yabadde ng'akulira tugambe nti nno okugamba nti kati bano abakuumi bakole bakuume omulamuzi ono wano twetaagawo obukuumi bwe buti mu gundi wano. So ekitongole kya poliisi mu Uganda kikyakungubaga olw'okufa kw'omulabirizi wa poliisi sayidi eyo omukulu SP Ronald Mutabaazi. Kyannaku nnyo nnyini ddala era essiga eddamuzi linnyolerwa nnyo wamu ne bannayuganda. Superintendent of Police Ronald Mutabaazi okuba nti yasangiddwa mu maka ge e Namugongo enkya y'olunaku olwaleero ng'avudde mu bulamu obw'ensi eno. Kigambibwa nti aba security oba ebitongole ebikuumaddembe byatandise dda okukola okunoonyereza okumanya kiki ekyandiba nga kyaviiriddeko omusajja waabwe okuva mu bulamu obw'ensi eno. Kyannaku nnyo nnyini ddala. Nga tukyali ku nsonga ez'ennaku wamu n'okufiirwa, ekifaananyi kino kirumiza abantu bangi nnyo ku mitimbagano. Ekifaananyi kya omwana oba abaana bano ababiri. Abaana bano
be baana ba John Bosco Kibalama. Wano babadde mu kuziika kwa maama waabwe omukyala Monica Nabukenya Kibalama. Abaana bano baleetedde abantu bangi okuyungula ezziga oba okuyungula amaziga oluvannyuma lw'okuba nti John Bosco Kibalama owa NUP yabuzibwawo paka ne gye buli eno tekimanyiddwa waali. Kati ate ne maama waabwe yafudde. Ennaku yabadde y'amaanyi mu kuzeeka era yeno embeera abaana abato gye babaddemu tine maama yabagenzeeko. Kyagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Honey Bites bagamba nti ebyokulya by'abaana babikolako. Balina package y'abaana abadda ku ssomero banga ogenda kyalya mwana ku ssomero. Yogera ku byokulya nga daddies, bagiya, mawogola, ebinyeebwa, decorated donuts, cupcakes n'ebigwa mu kkowe eryo. Gwe bakubire bukubizi ku 0709787508 obagambe nti aba Honey Bites mbadde nsaba mumpe ku package ey'omwana adda ku ssomero. Nkadeke kamu njagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Alson Painters UG bo basiizi ba langi. Yes, kizimba omaze okukizimba oba weekiri kibaddewo naye nga kikaddiiridde nga kyetaaga okusiigako langi. Bakubire ku 0705 193636 0705 193636. Bannaffe aba Alson Painters UG kugambye nti basiizi ba langi. Gwe mulimu gwe bagunjukira okukola. Eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo buli lunaku nange lyagunjukira kukola guno gwennyini okubeera nti mbaweereza. Yenze Abasiddi Omusunsuzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abagoberera ensonga obutuufu bwazo nga bwe zitambula. Ekyo kyolina okuba ng'okola essaawa zino kya kulayikinga vidiyo eno, komentinga kiki ky'olowooza ku mboozi zino. Mwebale nnyo. Thank you.